Timu y'eggwanga y'abazannyi abazanyira Uganda Cranes emu ku ttiimu z'amawanga ezigenda okwetaba mu mpaka za Nations Championship zimanyiddwa nga CHAN ezisuubirwa okutandika okuzannyibwa mwezi gw'Omunaana omwaka guno. Obulu empaka zino bukwatiddwa ekiro ekikeeseza olwaleero era Uganda Cranes eteekeddwa mu kibinja kya ne Guinea naye gyasako ttiimu z'amawanga bbiri ezigenda okuyitamu okuva mu mpaka ez'okusunsulamu. Ssaalongo Sawo Kizito ng'azannyako Uganda Cranes emyaka gy'ekinaana agamba ku mulundi guno asuubira Uganda Cranes okola obulungi mu mpaka zino. Bwe twasamira omupiira tetwalina professional football. Olwaliro ttiimu yonna ejjudde ba professionals. Kiba kitegeeza nti tulina cream. Ono atendereza ekibiina kiddukanya omuzannyo guno wano olunda mu ggwanga ekya FUFA olw'okulonda omutonzi Joseph Paul Puuto asaanidde okutendeka ttiimu eno. Njagala okukakasa nti ekikopo tujja kukitwala kubanga kooki waffe kati aliwo ategeera kikyakola. Twetaaga kuteekateeka abatesitisi bantu abo tubalina abaana abasama omupiira. They are professionals, abamu tebali ba professionals naye ng'omupiira ffe tugulina muzaale ate bw'ogugattako okutendekebwa ofuna cream. Mu kibinja Amuni mu Kenya, Morocco, Angola, Democratic Republic of Congo ne Zambia. Minisita omubeezi w'emizannyo Peter Ogwanga wamu ne President of Farmers Ashim Magogo bebamu ku bagenyi abeeteeka ku mukolo guno yabasuubiza Bannayuganda okukola obutaweera okulaba nga Uganda Cranes ekola bulungi mu mpaka zino. It's very, very difficult for Uganda to lose in Kampala. Everybody knows that. And so with our 12th player, we believe that we are going to work very hard to ensure that for the first time we get out of the group stages. I want to take the honor to welcome first the entire world to East Africa and to welcome Africa into East Africa. Why do I say this? It is the first time in our history that we will be hosting CHAN and AFCON 2027. Empaka z'omwaka guno zigateekebwa amawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania era Uganda tevanko mu kibinja bukyayitaba mu mpaka zino. Wewa bwe tweyongerayo ttiimu y'eggwanga ey'abawala abalwansi w'emyaka 10